Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704131999 oba 07707198. Olutalo wakati wa Erweru ne mukama we Muhoozi Kainerugaba lukyagendera ddala maaso, era newankubadde Erweru atya okwogera akaati kwegamba ng'ebigambo abisimbira ddala abiteekera ddala kwoyo kwe birina okubeera nga bigenda, naye era munnange anti bagamba nti ejjanzi teribuuka na nzige. Akimanyi kubanga naye era ekyokubeera presidential advisor akyenyumirizaamu nnyo. Ate oli kyagamba nti weekulubeesiza ku taata, lwaki oyagala nnyo okwekulubeeriza ku daddi wange? Kimuluma. Manyi omwana omuto wayinza katugeze okumukiina n'obanga atula ku mubiri gwa maama we, n'akaaba n'akujjayo, vaayo. Kati Muhoozi tayagalya ddala bantu beekulubeesiza ku kitaawe. Ate Erweru ono kwegamba bw'aba ayogera era obutambi bwengenda kubambukuwaawo okusinziira ku biki ng'egyageza kukuyisawo obubaka bwe. Bw'aba ayogera ayogeza buvumu nnyo, era y'ensonga lwaki baamugamba genda otte n'agenda n'attirawo, era n'okwesapootinga yeesapootinga mu katambi ogenda kalaba nti ebyo bye yakola ekaseesa ate abiti ensobi aziteeka ku balala. Mu fact aziteeka ku bakulembeze b'opposition mu kitundu ekyo ekyekaseese. Kati Erweru munnange mu kwanukula Muhoozi mpola mu kumukootinga yategeezezza n'agamba nti Uganda is not an ordinary country. Ti Uganda since munnange ya bulijjo. When something happens here, tuwabaawo ekibaddewo wano e Uganda, you see European Union Parliament deliberating about it. Nti singa wabaawo ekiguddewo wano e Uganda, mulaba Parliament eya European Union nga ekyogerako n'obwegendereza. It's only in Uganda where everyone thinks they can be president. Nti mu Uganda mwokka mwosanga abantu oba buli kika kya muntu ng'alowooza nti asobola okufuuka pulezidenti. Naawe ekyokulabirako nti generals, nti bagenero, omuli ba pastor, omuli abayimbi ba musicians n'abalala bonna baagala kubeera ba pulezidenti. Era n'ayongereza kugamba nti I warned against letting personal opinions become a distraction from the mission of the UPDF. Nti nalabula ku ndowooza z'abantu obuntu okukyankalanya ebiruubirirwa ebya UPDF oba okusiikiriza ebiruubirirwa ebya UPDF oba omulamwa gwa UPDF, stressing that the military strength lies in unity and professionalism. Nti amaanyi ag'amagye gali mu bumu n'obukugu. Ekyo ne kitegeeza nti bwe tuddayo keri waggulu nga bw'ategeezeza nti wano e Uganda gy'osanga buli omu nga alowooza nti asobola okubeera pulezidenti, n'atandika ne bagenero awo we yabadde ayagala okusimba
essiraawo ku bajenero nti muganda wange munnange mwana wa taata kyana kya muzeeyi wandibadde onoonireyo ekigalo kyo omanyi abaana b'ekyejo abeera mu kunoona ekigalo tinoonireyo ekigalo kyo kati ate era najja ng'akakasa nti okusinziira ku bigambo kubaga nti nno obulabe buli mu ndowooza z'abantu omuntu okuwa endowooza ze ye ng'omuntu bwe ziba zigenda kubeera nga zikyankalanya ebigendererwa eby'eggye lya UPDF nti Muhoozi byayogera nga bwe tumuwulira ayogera kino nakiri alogoota na kino nakiri kitegeeza nti ono ye mulabe wa UPDF tazimba jje wabula asuula ssuule tazimba jje wabula asuula ssuule erero bwatu bagezako tutegeeza wabula nga bwe nkutegeezeza nti erero ono yedifendinga dda ku kintu ky'okutta abantu ekaseese era ng'akiteeka kuba opposition politicians Winnie ebyo ye abiwakanyiza ddala katusooke twabeerwe ono kiki ddala kyalowooza ku nsonga eno agezaako okuba nga ayisaawo obubaka naddala mu ggye lya UPDF. First of all, I feel for my country. One, I have a bullet in my body. I'd lost my life for this country to have peace and prosperity. I gave my life. My Father in heaven said, no, you still have time. I've given you another chance. Now, when we are doing that, and some people will come to play with our blood, do you know how many people have died? Soldiers have died in Karamoja, in Gulu, where Teso, in all parts of Uganda and outside Uganda, to try to bring about this. And then somebody comes from school to do his own things because he has read some books, because he can debate. And then you come and play on the bodies of other people. You are threatening people that are doing their threatening. This is very serious. I'm telling you who have been doing, because they know what they have been doing. Wabula ekyokubeera nti nno presidential advisor ekyo akyenyumirizaamu nnyo era akimanyi bulungi ennyo nti oba oli awo nga bwe ntutera okubagamba nti kibojjera ku lwazi kiba kyesiga omumwa gwakyo nti mugumu ate kukubanga awo okukoonawo awo nti ye presidential advisor ate kukubanga nakyo ekyo akimanyi bulungi nnyo nti oba oli awo advise ye gyawa Museveni yamakulu nnyo okusinga eya Muhoozi. So I have somebody calling me here, Deputy CDF. My friend, you can easily go to pray. I am no longer Deputy CDF. Mu magye muno ng'oggyeko kulwanira ebitiibwa bano bateekwa okubanga era n'omusimbi oguli omwo oguteevuunya kubanga jjukira nabagamba nti amagye gano aga UPDF gaba ne missions nnyingi mu mawanga agatwetoolodde na wano e Kampala. Kakati bano abasajja amagye gano bamanyi okugalyamu ssente nti ojja n'olaba abasirikale nga bali ku operation oba balina gye bakuuma oba ku faamu y'omunene oba ku ki naye nga waliwo ali akasente ako gwe bakayisaamu baza n'okugenda ku mission ne bagenda mu ggwanga oba katugeze ng'eri Angola naye nga waliwo alya akasente ako contract gye baliko kati omusimbi ogwo mu UPDF awo guteekwa okubanga nagwo guvaako obuzibu. Ebintu bino biyite kubeere mu ssente enkayana za ssente nti ani agenda okugula uniform katugezeeza abasirikale ebweru ani agenda okukola bwati ebyo. Ate era ku nsonga eno bano abasirikale abawansi si basanyufu yadde n'akamu kubanga bo bakozesebwa babatwala eyo nga n'obusente bababowa tebuliimu olumu ne badda na wano nga tebabulina y'ensonga lwaki neekulekulira balekulira ku myaka emito amagye nga balaba munnange okuleka okugenda okubattira obwereere kubanga emirambo gyo giyingirawo wano e Kampala buli lunaku okuva eyo gye babeera eyo mu bikwekweto byabwe eyo eby'ebicuba. Era era abatudde ekyama ng'omuwendo gw'abajaasi abadduka amagye bwe gweyongedde olw'ensonga ezitamanyiddwa n'asaba abakulu mu magye okunoonyereza ku kivaako obuzibu. It is all about whether you listen to them. Do you listen to these people's problems? When they want a pass, they have problems at home. When they do you look at them? Do you understand them? It's something you need to really go back and think about it. Ono era asabye abasirikale abali ku madaala aga waggulu
okukomya enkola y'okuvulubanira ensimbi gy'agamba nti yesinza okutattana ekifaananyi ekya UPDF. We shall live. And when you live, you must live with praise behind. And you should live when people are happy with you. You should live with the integrity when they are. Don't live with problems. Okay? Very, very important. Let's remain focused on our values that our elders put into us. Remember those. Obubaka obwo bulabika ng'obw'ekiferesoofa kwegamba omuntu tajja kuhiitinga direct naddala kati erweru tomusuubira kubeera ng'ajja okuhiitinga direct era gw'ojja okwebuuza nti lwaki Muhoozi yandiyagadde okukwata erweru amusibe lwaki kubanga Muhoozi tumulabye ne Lwabwogo n'abala bonna kwegamba ye baasuubira okuba nti kakati bano bamutwalako obuganzi eri kitaawe nga tabayisa bulungi nnyo ne mu njogera era Museveni omulaba ennaku zino agezako kumuwaanawaana nti ekinkumu kyange n'ekya Muhoozi yaniwakwali mutabani wange naye yadde yatwalako ku maama ne taata kati nti Muhoozi bw'anaaba agize bwe nnaaba nsiseemu alina share 51%. 51% kwegamba ebyo byonna ndoza kumugamba nti guma kiki guma ekintu kikyo kuba tebeeza omuntu mubusuubiza 51%. Museveni alina abaana abalala tukimanyi bulungi nnyo abaana abalala mu famire ye eri endala omuwala eyagagraduate nga ne bali bo waliwo baasoma nnyo bo esayidi eri baasomera ddala era bali baasoma kimmanyi naye kati bwaba muwa 51% kati ate bali anyway sibitukwatako munnange naye bannayuganda babagamba nti kaseeba 51% nga si ggwanga nga tugenda kumuwa byabugagga bya ggwanga nti oba muwe 51% ku ggwanga lyattu Uganda bw'oba muwa bibyo nte ezo awo gwamanyi kakati eyo tuvuddeyo erweru yedifendinga obuzibu bwonna ye buva erweru abantu oba oli awo bandibadde bamuwolereza naye bamumanyi ng'omusajja ow'omutima omubi nti yandibadde asaavinga ng'ekizampo ategeere nti ejjanzi tetibuka nanzige naye era still ono omusajja yali yedifendinga dda ku nsonga y'okutta abantu b'e Kasese abiteeka nno byonna bino omusanga guteeka ate ku bantu abalala kyekisinga okwewuunyisa. For somebody to say that we kill the civilians, that person is not serious. Actually, those ones who are saying so are the ones who must go to the ICC because they are responsible for whatever was happening in Rwenzori. They know it, they planned it, they financed it. All these politicians saw whatever was, they saw the things building up. And yet everything was in their hands. If they were really patriots, if they loved the people of Kasese, they should have stopped this. These MPs should have stopped this. The fact that they failed to stop it, they must get out of parliament. They should just resign and allow other people to take over. Because they betrayed the people of Kasese and Rwenzori. They saw this coming. They saw it building up. They all knew about it. But they accepted it to reach the culmination point. And it is done. Finished. What are they talking about? So actually the people who should take responsibilities are the politicians from Kasese. Especially those opposition politicians led by their leader of opposition. Winnie Kiza, eyaliko leader of opposition in parliament, bino abyogerako bw'ati. It's so sad to walk back in time, remembering those moments when our people were killed in broad daylight by a government that was supposed to secure their protection, a government that was supposed to protect and defend them, because that is solely the work of the UPDF and the police forces. So sad. Over 150 people were killed, including women and children. The army distanced itself away that there were no women or children who were killed. If they managed to arrest other women, how would they then say there were no women killed? How do they say there were no women killed and that there were no children killed when there are women and men at the palace? It's a lie. Let's try to build this
this story really from where it started from for my audience that perhaps may not be very knowledgeable about this incident. What was the build-up to this attack? What do you remember? You were a son of the soil in Kasese. You were a member of parliament for the entire district. You have been born and bred in Kasese. You know it at the back of your palms. What was the build-up to this attack? What do you remember? Perhaps it's good that we start there. Well, I can say for a fact that when government decided to open up space for cultural institutions in the Constitution of 1995, Rwenzururu Kingdom was among those that also sought recognition as a cultural institution. And when Rwenzururu Kingdom wanted to, of course, there were those who were for the recognition of the cultural institution and those who were against.